akaseera kano njagala tuyimirire tugenda kuyimba oluyimba lw'eggwanga. Oluyimba lw'eggwanga tuluyimba okujjako nga maama wange oli mulema kwetuula twebaza Katonda. Yes, tuula. Let's go. Oluyimba lw'eggwanga. Essomero eryo ku Mmande bali omuceere, ku Lwokuna battante ennamba maama Fasiledi ne pulezidenti waffe obulungi abantu bano bonna basanyusa okulira abawunya agabagyoyi mwandike bwe muteeko mutulabeko abo bonna bagenda kuwagira okulaba ng'ekisanja kino muzeeyi okibeerera bulungi. Abo bonna b'abawagizibwa webale kulabirira pulezidenti waffe obulungi. Abagamba nti tugenda kuwagira pulezidenti Museveni ne bakandideti bonna ba NRM bawangule eno yonna waliko omukono wooti. Era obuvunaanyizibwa bwo kulaba nga mukunga abantu bonna mubagambe teri mulala asobola kutuyambira bibiina byaffe, asobola kutukulaakulanya, atuwadde emirembe gino gye tulimu. Saba musanvu gwa kiro otambula, saba munaana otambula, saba 12 ogenda kukola, tewali akukuba ku mukono, weebaka n'ogeza ku makya teri akukonkonye. Emirembe gye yagireeta ye pulezidenti Museveni kwe tulina okuwagira, ate naye atuwagire. Muntegedde bulungi, kwe tulina okuwagira naye akole ki? Naye atuwagire. Kujja sitafunye lwaleero bassebo ne bannyabo bwenaaba teganyiddwamu mu nteekateeka yaffe eyo gyenkulembeddemu temunnenya, kubanga nabagambye bonna babakole ki? Babayite. Ewumbe Jennifer agenda kusoma buli gurupu emwe ng'akikwasa omukulu ono, gurupu emwe nga bayimirira banyini nze nga ndaba, kubanga nagambye wajja abantu bameka? Abantu 10 abadde balowooza mbalimba taata mazima. Kakati katuwulirize gurupu zino. Njagala maama oba muzeeyi agenda okusapootinga ng'asapootinga ekintu ekituufu ekiri ku ki? Ku gulawundi. Kubanga aliwo mwakirabako banemula mulaba amawulire. Muzeeyi abadde kololo era nammwe tuyinza okubayita kololo katulabe enteekateeka bwe zinakola ki. Muzeeyi abadde kololo nasinkana ababoodabooda gurupusi zonna ez'ababoodabooda muzeeyi abasapootinzi kyemanyi mwakirabye. Nasinkana abatakisi
si bonna groups zaabwe nabo yakoze eki kakati nze nkutte omumuli njagala nammwe abalina groups entonotono ku grawundi nammwe babasapootinge ezo ezibadde tezimanyiddwa kati tukidde ddala ku grawundi kubanga yemwe kalulu ate tulabe ab'opposition bwe baddamu ne batulimbalimba ng'ate omutuufu tumukoze eki nga tumumanyi tulekerawo tukozesa madamu soma kati nsoose na Christ for everyone evangelistic missions muli ludda wayita wano Christ for everyone evangelistic mission mwanguwe sokolindeko bwasoma bwati nti Christ tova wabula woliyimirira okuba akalulu nze mbawulire nti gyemuli twagala konfaminga kanjiddemu taata yetandise kadeni bwabajja okitambuza mpola n'omukumira ng'ali wakati wakagondi ka green paka eri kakati sawa ya kakati njagala muyimirire tugenda kuyimba oluyimba lw'eggwanga omugenyi waffe atuuse taata tukwaniriza webale kutuuka bano bantu bo bakulinze dda muzeeyi. I thank God for you. Mukama yebale kuleeta, mukama yebale kutuusa. Now muyimirire tuyimba oluyimba lw'eggwanga. Uganda beholder
Chitiwa chabuga da chavada nafe tujikumeba. Sheikh njagalo tuwesala. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعين ونستغفرك ونتوكل إليك يا ربي اللهم يا الله ما قدمت وما خلقت وما شرفت وما لنت وما أنت عالم به أنت المقدر وأنت المؤخر لا إله إلا الله لا إله إلا أنت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا كثيرا يا الله والحمد لله Rabbil alamin barakallahu fikum. Hallelujah. Omulokole achikiridde abakatuliki achikiridde born agains achikiridde Katonda w'eggulu n'ensi. Yes Lord. Tukwebaza kabaka w'abakabaka ku lw'eggwanga lyaffe Uganda ne ku lwa President Museveni. Katonda gwe omuyinza wa byonna omwesindika mu myaka gino egiddako okuuma ebyo bikoleddwa amagezi obulungi ekisa emirembe bibe ku nsi yaffe Uganda mu Kristo Yesu mukama waffe. Amen. Oh my God, mutuleko mutata tulako mukama wange banaye. God bless you so much. Oh hallelujah. Nebaza Katonda mwekubireko mu ngalo mwebale kwambala bulungi mwebale kwagala eggwanga lyammwe mwebale kwagala His Excellence Yoweri Kaguta Museveni omwana w'omulaalo tibuhabulwa engalo sizirama. May the Lord bless you so much. Ejo chemirimu cheggwanga. Oh my God. Twebaza Katonda mukulikeyo kulwecho. Esaawa eno. Oh my God. Erinnya bampita Newumbe Jennifer. Wansi wa umbrella gye bayita Religious Network Uganda Initiatives. Mukikubireko mu ngalo ez'amaanyi. Nganze omukyala ayimiridde mu maaso gammwe ndi mukyala mufumbo. Taata waffe atutwala mu kibiina kino ayagala nnyo abantu abafumbo. Why? We condemn idolatry, we condemn lesbians. Tetwagala bisiyaga mu ggwanga lyaffe era omukulembeze ajja nga awagira bisiyaga. Fenga Religious Network, we deny that. Religious Network ekiikiriddwa abakatuliki, abasiraamu, abakristaayo, ba Adventist, we have Orthodox. Lwakuba nti olwaleero mukama wange atambuddeko ne tiimu entonotono. Amina. Religious Network atwagala abantu bonna. Religious Network fetukkiriza mu Romans chapter